Ekituufu ani yatta Richard eyali akuuma Pastor Rosias Bugingo. Tukomyewo nno ne paati ey'okusatu Uncle Bini Wuuno era azzeemu okuleeta abwino ayongera okukakasa nti no Pastor Rosias Bugingo akw'ossa ne mukyala we Susan Makula balina kye bamanyi ku kufa kwa Richard. Katubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. Pastor Bugingo ogamba bakkubira abasasi namuŋŋoona. Ekikuba ekiva kwawuzinga wogamba nti wayimiriramu. Saidi za waliwo akatale ka Wangi. Katale ka Wangi. Si Nsangi market si ye Kawempe. Waliwo akatale akapya. Abantu be basengula okuva e Kasubi wali mu katale ne babasembezaawo mu kkoona ng'awali ekiwonko. Abantu abo basula bakola kubanga waliwo abalimi. Bakuba amasasi awo wonna gaali gakimugunywa, amasasi gaali mu silent. Fenna tukimanyi abantu abakuba amasasi batera okuggulawo emmotoka. Bw'oba weekweka wansi w'emmotoka ne balaba balowooza ofudde bandiguddewo. Bwe baba baali baagala bandiguddewo confirming nti omuntu ono afudde. Nti wasobola bwe bakuba amasasi emmotoka eyali mu ddi wasobola okugipaaki ogiyimiriza n'oyimirira amangu ago n'ogiteekerawo mu parking. Osobola okugidda wansi w'emitto ebe nga tetambula. Wagamba bwe bakuba amasasi wakkirira wansi wa steering amangu ago obwongo ne bujja mu kyekanga ekyo n'onoonya giya n'oteeka mu parking emmotoka n'eyimirira n'etagendako wadde ebbali n'etagendako wa kubanga wali osiba mu ka ampusi otambule. Wogamba nti bakkubira amasasi obwongo ne bukujjira n'oteeka emmotoka mu parking ereme kugenda bbali kubanga bwe wadda wansi w'emiddo oba wansi wa steering emmotoka singa yasigala etambula eiza yandikiridde bukkirizi oba mu kiwonko oba abatunda capati awo n'etomerako abali awo ba capati. Waliwo n'abaana abakanika ppiki abasulawo nga bakanika ppiki. Abakuba abantu amasasi ebiseera ebisinga basinga kukozesa AK-47 wogamba bakozesa pisto kubanga ye pisto emu gye bayite yali eya Simon Wakikaswabuli bamale bamuyite ekibuuli oba ku poliisi yali ya CPS Kibuli babuyite bamunoonyerezeeko nga bagamba nti emmundu eyinza okuba yali yiye. Sembera Pastor Bugingo osula Namayumba okuva wonna n'ogenda e Kakiri ng'agenda e Busunju woowetera ku kidde Namayumba eyo yonna nsiko. Tosobola vuga mmotoka ng'eri mu 8 bw'ova ku main ng'odda ewuwo. Tosobola vuga speed 8 oba mu speed 4 speed 5 speed nkaaga ekinene ennyo kubanga ekkubo si ddungi. Omuntu akukuba amasasi yandikuumidde eyo nga bwe baakuba abiriga. Kiki ekyassa Richard? Ani yatta Richard? Kyekibuuzo ekiri ku mugwa gw'abantu. Bajja n'ogamba nti Richard abadde mukwano gw'okumala ebbanga n'obulayo ssente z'omuwa agula ennyumba oba poloti ewuwe nga n'olumbe lwa Richard walwefuga ne lubeera mu makaago ne bakumira olumbe mu makaago ng'atalina bantu be kuba Richard yaggyibwa ku mulambo e Mulago n'atwala mu kyalo yali agenda oziikibwa. Awo si watuli ani yatta Richard. Kati bannansi kambabuulire omuntu eyatta Richard si Bugingo. Bugingo si yatta Richard. Bugingo ye yaviirako okutta Richard. Abantu abaalimu mu lukwa okutta Richard Bugingo yalimu
Susan Makula yalimu, Balamu yalimu, Balamu amanyi yatalija, Baruga Hare. Lega Shumba. Simon Watch mukwano gwa Kaswabuli omanye yatalija. Eyatalija ye bosi wa Bujingo. Bosi wa Bujingo yani bi. Watu manyi bosi wa Bujingo ye Muwozi. Mujje tambula n'okumanya. Eyatalija ne yaleeta ekiteeso buli kimu kyonna bwe kyatambula. Bosi wa Bujingo eyatalija. Naye ng'omuzannyo gwali gulukiddwa bonna. Kati ekibuuzo kijja. Ani bosi wa Bujingo? Ekibuuzo ekyokubiri ekijja, Richard yali akoze eki? Era lwaki Bujingo yavuga omulambo ogutwala Mulago? Era Richard tebamussa amasasi. Richard bagenda okumukuba amasasi ng'amaze okufa. Era Richard tebamuttira awo, Bujingo ye wagamba. N'omwami yali anoonyeza ku musango gwa Richard, musajja muganda. Naye bamulaba ng'omunankole, omusango baagumuggyako. Ngigya, Siro, Bati, Suwa. Yensonga lwaki Richard baamumma amawulire ng'abajja okwogera biba full figure. Mutebi n'atakolako wadde follow up ku mawulire ga Richard ng'ate abalala bwe bafa Richard Mutebi nannyini field alondoola wonna. Ani bosi wa Bujingo? Richard bamuttira ki? Kwata we tukomye. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Bwe tweyongerayo Kabaata wuno munnanga avuddeyo n'abeera ng'ate ayatulira Lydia. Lydia ki? Lydia owa Happy Home, ng'agamba nti no munnange ono yali mu kuba nti n'ate atabula obufumbo bwa Mirembe kw'ossa n'ensambya. Mbu Lydia yatutte ensambya ku poliisi y'e Katwe. Katubeere nga tubikuwa. Happy Home va mu bulamu bwa Nsambya furniture, va mu bulamu bwa Mirembe beddings. Va mu bufumbo bw'abantu Happy Home. Kigambibwa Happy Home ofuuse ssenga wa Mirembe. Happy Home yata agamba mbu Nsambya amutiisatiisa. Kati Happy Home ali mu kutya. Yensonga lwaki yawaabidde oli ku poliisi. Nsambya furniture atiisatiisa ono. Kati ono neyeekubaggana n'azambalira ku mugongo n'agenda ku poliisi n'awaabira Nsambya. Okitegedde? Era Nsambya leero asiibye ku poliisi emisango gya Happy Home. Ninga Happy Home nkugamba Happy Home okwewala ebyo byonna n'ebyokutwala nannyini mukazi ku poliisi n'obeera ku stress nga zikuba otandika okutambula ng'otya buli ekikutuukako olowooze nti waliwo akikoze. Va ku mukazi wa munno Happy Home, va mu bufumbo bwa banno. Fa ku makaago, fa ku mwami wo, fa ku mukyala, fa ku baana bo, fa ku bizinensi yo ey'okutunda TV ne firiigi. Va mu maka ga munno. Bw'oba osobola munno mukazi wa munno muwe space, mulabire wala. Ebyo by'okwefuula nti muli ba mikwano nnyo n'omuntu gw'olabye obukulu tomanyi oli gy'avudde ne munne. Tomanyi munne gy'avudde ne munne, weefula mbu gwe oyirawo oli omubiri. Happy Home va mu bufumbo bwa banno. Bwe tweyongerayo munnange ebipya bibino bizuuse mbu chicken yatta omuntu. Mukwano gwa nnamba emu wuno yavuddeyo n'abeera ng'ate aleeta bwino. Ate no mwala wakugamba ebigambo bino. Omusajja gwe baatuga wamuwulira.
ayagala kukola kantu banga ne ku police awo fayiro weeri ate ayagala gizuukusa fayiro wange anti nkugambye gwe yatuga abeera ggulu obutabantaanya nabadde nina mu interview naye nga akeerakeera nnyo naye nga kyenkugamba alina gwe yawadde edda interview nasawa yonna interview efuluma ne ku police awo ng'ayagala bakakasa nti bannanga ono omwana gwe muli mu kulaba ssaawa zino alina ebintu ebibi byakola n'okuttata bangambye ofayiro era nga ye agamba abamukozesa gwe mukozesa temumumanyi kyova nkugambye nina emboozi gyengenda okunyumiza ntitudde ku kamera wabula gwengenda gikunyumiza woliwulira ng'evuddeyo oligamba nti nakola ki bangambye efayiro yaawo weri yazzeemu esitusi weri kyokka nga abaali bagiteberako ettaka era awadde enamba emu balebanga gira bannange kyebayita okulebukana n'ogwaki n'ogwekibanja n'ogw'omwana so era ga bannange kulaba nga yanoonyako ne nannyini fayiro eyo ne batula ku tebo bulungi nnyo kati nannyini fayiro yagenza okulaba ng'omwana ate asiwalya ku kitaawe akuba taatawo ate yali amugaana okwogera zangambye nyokigatto wange awo yangambye ati kirina mutawaana muleka akole kati kijja okunnuma ate kwe kuteeka mu nnyina akapiira ate nga ye ali luzire ekyo kijja kunnuma nnyo kati daasigayo ebigambo bino wammanga bwebanga sintaanya tetusobola kumalako omwaka guno netufunye emigabo bya chikini byayogedde nga ali ku kitanda anti nze nkugambye nga weebiri awo twandirabako ng'omusango guzzeemu nga naye era nekyemmanyira okunnuma waliwo gwe kigenda okutwaliramu ng'abadde yakkakkana yes alina ebintu bye byali mu kukola byagira jjuka fayiro bebagizuukusa bwe yali naye bamukola kino kigenda kunnuma nti musajja watu muvubuka wabula naye nti bwe kigenda okunnumira nti alina babadde ayisaamu eggaali nabo bagenda kufuna opportunity muyisaamu eggaali kati bwe kigenda okunnumira nti bali musajja wattu agenda kudda mu mawulire ng'addidde ku bulagajjavu bwa munne gwe baatuga naye omuntu naye n'ekirala kati maama ekirungi sente oziina zinoonye ng'obudde bukyali ogenda kusipeeninga ku sente kati tayagala sente naye nga bamwabyereetedde zigenda kufuluma zigenda kufuluma naye nanyini kesi tayagala sente andi ffe tugenda okuziriira mpaayo 10 njogereko naye ompe 10 Yes, wetweyongerayo munnange muganda wa Bobi Wine twogera ku chairman Nyanzi ali mu kattu oluvannyuma lw'obujulizi obugenda nga buvaayo mbwono ne mutabani we baasisinkana President Yoweri Kaguta Museveni. Okusinziira ku screenshot eyo gy'oli mu kulaba munnange waliwo eyawadde Ssenga Acid olugambo nga woli mu kulaba awo mu katambi n'alyoka amutegeeza nti nno chairman Nyanzi muganda wa Bobi Wine mbu ne mutabani we baasisinkana President Yoweri Kaguta Museveni era mbu chairman Nyanzi ayina omusimbi gwe yafuna. Katukuwe akatambi kano ate tugenda kwenda nga tukuwa ne Fred Lumbuye. It's not good. Naye waliwo omuntu azze imbu natuwa the importante the information. Mbu chairman chairman Nyanzi mbu yaliye binene mbu nga bisine bilioni 2 nga chairman Nyanzi mpasa mbadde nsaba madamu wo akkirize ompase ndi single maza nina abaana ab'okulabirira tebalina taata tebalina che wadde mme Uganda buli asanga yali okwata otyo omuntu omubu ate bwannamunigina n'omuwa bilioni 2 naye kati chairman Nyanzi omuntu omu bamuwadde ebilioni 2 5 zinaatumala abamuwadde 2 nga zize yeye nga ye kati ffe abangi 5 zinaatumala anange bajenzi. I am suggesting you should revise the amount that you're going to give us if abakasala becha naye nga banange ebigambo bino si byange biri mu inbox. If it's not true, disregard it as kasala becha. If it is true, use the information as you deem fit. Ene security alert jenjagala okusindikira Mr. President wonna woli. Mr. President okunoonya kukutte wansi ne waggulu. Nkusaba wonna woli nga bwe nakutegeeza tekubaako eyeyita muganda wo
akubira essimu n'agamba mbu simanyi kiki kinedda. Museveni atadde ssente empya n'enkadde mu kumukyalenjinga nti muli mu Uganda akunoonya takulaba. Okyalenjinze intelligence ye. Kati public embuuza lwaki otadde amagye ku kkubo. Asindise Chris Magezi abuzebuze abantu. Kati nekira Mr. President eno security alert negitwale. Mbadde nkusaba n'obuwombeefu okyuseemu ko ku ndikodinga gy'olikodinga mu butambi n'abantu bosinkana. Lwaki? Ntegezeddwako nkutegeeze nti buli migga gyonna egiri mu Buganda egiyitibwa egy'enkizo, emigga gyonna egy'enkizo mu bitundu we giri mu Buganda, Museveni ataddewo bambega omuli abakazi n'abasajja nga bano bali ne ku byalo bagenda kwefula nga bannanyini bantu ababeera mu kitundu ekyo nga balima okuddana ebibira ebyo nga beefula nti balima naye nga bambega naye nga basinga obungi bonna Banyarwanda. So Mr. President kusaba okyuseemu kubanga oyinza okugwa mu kateko k'abana abasajja. Yasindise kati badiployinze buli mugga gwonna ogw'omanyi oguli mu Buganda ogw'enkizo. Museveni yasindise bambega abeefudde nti bannansi mu bitundu ebyo bantu babitundu ebyo batuuze nga beefuula abalima ku nnimiro eziriraanye ebintu ebyo byonna ebitundu ebyo byonna ninga ekigendera kyabwe kyakuwa lipooti singa bakulabyeko bakukwate. So Mr. President wonna wooli nkusaba okyuseemukko kati ekyokulira n'enzizi oba emigga oba ebibira sooka okyewalimuko basindise badiployinze abantu abambega basukka mu 140 okwetoola Kampala mukono wa Kiso wonna ewali emigga n'enzizi ez'omuzizo oba enzizi zonna ezirina omulamwa. Ono si mwana wa Zubeda gwe baavumye abaana ba comment section. Mwe tulinawo ba TikTok abakola video nibo bona aba comment section. Aba comment section bo bali anirule. Nibo abasimye kuyisaamu eggaali teri agambayo teri abagambako. Just kintu kimu kyengenda okunanya mu Zubeda sente oziina. Lwaki tutwala mwana ne bamukolera glass ennungi. Ezo glass omwana zayambadde zaalayisi. Ezo glass zavumisiza muwala waffe. Kata muno glass bwayambadde bulabika bulungi. Omwana avudde mu kifaananyi alabika bulungi. Nenengira zino glass zeyabadde ayambadde. Sente oziina. N'ate obugumu kw'otudde mukazi gwe omuwayimpo walira. Nobeera ng'entobo y'emmindi. Akamusasebo kakana katuwa kavumisiza. Ninga kana kalabika bulungi. N'omuwayimpo walira nobeera ng'entobo y'emmindi. Bw'obugumu bwa ssente bw'olina. Lord Mayor wuno ayina kyagamba Honorable Joel Ssenyonyi. Right Honorable Leader of Opposition Joel Ssenyonyi. Kisooka teeka speaker Anita Amongo ku nninga ne banne bafulumya alipoota y'akakiiko ka Kimosho akaatwala ensonga za Miss Kigundu n'omwala gwe Nakivubo ne gazijja ku Kosase ne bagamba bagenda zinoonyereza ku bafulumya alipoota n'okutuusa olwaleero bagituulidde baganya ogifulumya. Nkusaba ogwo omulimu ogukole Honorable Leader of Opposition. Ekyokubiri yita amajeego mu kibuga Kampala ba member ba parliament 10 bonna balingiza bulingiza bati kyekiri awo kyekiri mu wino kyekiri Nakivubo kyekiri Ludda bonna kusaba bayite tutuule kale obanze siriyo naye batuule bafuneko solution ku nsonga eno. Bweteta mudabade mulabi mulungi alokwekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.